Mu kiseera ky'enkuba abantu abawangalira mu bitundu eguyita emitima gye basula gye batundugga olw'okwanjala kw'amazzi agayingira mu mayumba gaabwe ne goonoona ebintu eby'enjawulo. Mu kiseera kino gubooze era nga n'olutindo okubadde kuyitwa kabuze kata amazzi galutwale. Ekyewuunyisa abaana n'abantu abakulu baluyitako mu bunkenke obw'ekitalo. Mu kifo awali olutindo entuumu ya kasasiro ng'okusingira ddala ecupa z'amazzi ne soda ezaggwamu kw'okuba amaaso ekyoleka nti bangi kasasiro bamusuula mu mwala guno. Abatuuze batubuulidde nti ennamba y'abantu abasirittuka ne bafiira mu mwala guno eri waggulu. Kampala yeyina enguudo embi, Kampala yeyina ebifo ebibi, getto zonna ziri Kampala naye gavumenti etufuddeeko abantu bafa. Enkuba singa ggulo mwazze emmotoka ya nkakasa teyandituuse eno. Waliwo omukyala mama Penina, omwana yali Penina yakafa n'omwaka tegunaba kuwera. Yali ajja omwana ku ssomero ng'amazzi mayitirivu n'agwira wali eri. Era kati abantu tuli bubi. Buli weewulira nti ekire ky'enkuba kitonye nga ky'amaanyi omanya emirambo giva eyo ne gigattako n'abaamuno abanoonya ne mutandikira eri Katimba. Isima Ssennyonjo nga ye ssentebe wa Nanfuka zooni e Nateete atutegeezezza nti ettaka eriyitamu omwala guno lya Bwakabaka era nga KCCA yabalagira okusasula obusuulu bwa $485 buli omu okusobola okwanguyiza KCCA okuliyirira abatuuze mu kifo kino. No yalinga esooka nga ya $500, eno eddako nga ya $1,000, eno eddako nga ya $15,000, eno eddako nga ya $25,000, eno nga yesembayo nga ya $3,000. Kati zonna awamu nga zitotolinga $85,000 buli muntu ziyayina ng'osasula mu Buganda Land Board okusobola okuba nga amazeeyo emisoso egy'okuba nga abasasulako baali 49 ku bantu 607. Empapula ze tulabyeko abantu abasoba 4 kiraga nti basasula wabula nga kati giweze emyaka 2 nga tewali yali aliriddwa asenguke. Batukubangamu meeting KCCA ne Buganda Land Board nga batugamba nti ssente zazze zisasula abantu naye tebagenda sasula abantu nga tebawadde busuulu wa Buganda Land Board. Okusinziira ku Ssennyonjo abantu abasinga beewola bwewozi okusobola okusasula obusuulu obwabasabibwa. Ate ennyumba z'abantu zeeyongera ggwa ate batulagira nga ffe ba chairpersons tetuddamu kukkiriza bantu kuzimba. Kati twebuuza omuntu ennyumba ye bw'eba egudde agenda asulewa nga baamugamba ennyumba bwegwa tagizaawo. KCCA egamba yeetaaga obuwumbi bw'ensimbi obukwata mwana okuliyirira n'okuzimba omwala guno. Embi kiri nti essente ez'okuliyirira ate ziri waggulu nnyo n'ezo ez'okuzimba omwala guno. Ripooti eyavaayo egamba nti twali twetaaga obuwumbi obusukka mu 2 okuliyirira awo abanaakosebwa omwala naye ng'okuzimba omwala gwokka kuyinza obutasukka buwumbi 18. KCCA tubuulidde ensimbi ezeetaagisa okuzimba emyala egiri mu Kampala mu kaweefube w'okulwanyisa okwanjala kw'amazzi mu bitundu eby'enjawulo. Nga yakumalawo obuwumbi nga 2 era tulina ne interim measures oba ebyo byetukola ebyobuliwo ebya buli lunaku byetukola. KCCA kyagenda mu maaso n'okulabula abagoba b'ebidduka okwewala okuyita mu mazzi agalegamye mu nguudo ez'enjawulo okwewala mmotoka okwonooneka. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.